Ekibonya butasima bantu. Nakwaba oli ku Bebe Cool. Remember Bebe Cool amanye gateekawo nga tatawo mulwadde. Mwe mwakatibwa katono. Bovumira Bebe Cool tebagenda kuyambako wadde onaku zawadde yali akusiba wano nga akotwala ng'ensi yonna eri ku kintu kimba mutwale. Abo abantu boyogerera si bantu. Junior kino nkikugamba. Abantu bewetaga bali aba Bebe Cool na Kenzo. Abantu betaaga tebalina makulu gyoli. Gulavita yakunoonyako gwakutte. Ate gulavita akuba jja bakulise n'amazzi. Sikyalina budde bulwana n'abantu nze nakula. Ebyo n'ebintu byemulimu bya kisiru bya kyana kito byemulimu. Ebyo by'okwerangira ebitali mu magezi. Kwa mulemeddwa okula n'okwebuulirira. Kati ate nkulabye kulaivu yo full figure mbu Junior wakola bubi okuva ku Bebe Cool gwe beerayo oba omwagala. Nze Bebe Cool si yanzaala. Si yanzaala. Waba Bebe Cool ayina bye yankolera, that is a bygone now. Ebyo byaggwa. Nange nina bye namukolera. Okuyamba tekuli one sided. Osegera nako oyo blackmail. Nze sikyayagala kumblackmailinga. Era Junior omuntu oyo yabererawo nnyo taata wange yafa period. That's bygone. That's past now. You either work with me or not. That is a fact. You either work sikyagala blackmail oyo. Oyo ye yaletanga sente mu ddwaliro musente zaiza president. President 7 ye yajjanja batata wange. Directive ya president injina wano si Bebe Cool. Instruction ya vawa mukulembeze wa gwanga direct. Tata wange bamujjanjabe. It's not anybody. It's not Bebe Cool, it's not anybody. It was the president himself. Ne directive yo njina ko copy. Katisagala blackmail. Era Junior, gundi nabeerawo ebyo byaggwa. Ebyo byaggwa. Simple. Ekyokubiri nze siri mukozi seogerera bayimbi. Siri spokesperson w'abayimbi. Nze sina wa muyimbi gye nzungira. Nzunga nga bampise. Nze sizunga Junior sikyala. Sitambula kiro. I only go to somebody's place nga bampise. So akati mwewe muba mukyagala ebyo ebyokwevuma mbo mwewe mule nze sibirimu. Era sagala muntu abinteekamu. Omwaka guno saagala ntalo. Saagala ntalo. Nkiddamu. Bwe tubavuma nga mutusiba. Mwaba tuteeka mu nosensi wano. Ekyokubiri nze ekisozi nagendayo bwomu. Tewaliwo gwe nekubira simu, tewaliwo gwe negayirira, nze abantwala bemanyi. So nze kuliri puzzle ne full figure tekuliko yantwala. Nobody kabe Bebe Cool si yantwala ekisozi. Nze byange bina gye byava. Twesangayo bwesanzi. Kati sagala kunteeka moyo katemba ate tuddemu ebyo ate Junior nze tewali yantwala. Bonna abantu bewunya kundaba. I want to say that loud and clear. Ku full figure neriri puzzle tewali yantwala kisozi. Banda bayo bulabi nga ntuuse. Actually ne okwogera bali tebamanyi ngenda kwogera. They were all shocked. Kwanga ode inaje yava. So nze sagala ebyo bintu byantalo nabivaamu munnange. Junior nakula. Era sagala kulira nyegawo mu ntalo zammwe. Mulwane entalo zammwe. Mwevume, mwewebuule. Bwe mulitegera nti mukuze. Ne mwebuulirira. Ensi eri baagala. Nze nakyuka. Era sagala muntu kunkubira simu. Junior, nabadde wa Minister gundi nakwogerako bwati tombuulira ngambozo. Nze siri malaya nti buli omu yajja wamma kunjagala. Minister atanjagala sigala nga tonjagala. Anjagale. Period. Ndaba nerishafo yinejja. Ba minister banji temugenda kudda. So kakati tunacho mukitegeere. Minister anjagale. Atanjagala ketwabo bona agisigala muri shafu. Banji tebagenda kudda. Hadi n'olwekyo anjagale asigale
buyinza n'okukyanga nze mu cabinet nzaalimu. Yes, busobola okukyanga President Museveni ampadde obwa minister. Maaso ku lutimbe. Maaso ku lutimbe. Busobola okukya wano nga nze minister w'abavubuka ekisanja kino. Eyes on the curtain. Something big is coming. Hey, waliwo ekinene ekijja. Ne people are going to be shocked. Cabinet eddako. Mugenda labamu amannya. Mutule mugambe what? Hey. Nze Twalat Junior ndi mugumu ng'asula wansi. Cabinet enejja. Guys, mugenda labamu amannya mwewuunye. Okay, what? Junior naye bamuwadde. Yee. Ngana mwebabawa. So, we are just waiting. Maaso ku lutimbe. Chaya sagala ntalo. Gozachi Junior nachuka. I'm expecting something big. Hey, mujja kutunawonga, is this the Junior we know? So, sagala ntalo. Sagala kubera mu nonsense. I'm now a good boy. Ejo nabaddeyo ku live ya Senga Acid. Ne amuddale. Ne omugagga omuto. Omayena kuzino nakyusamu. Bwe nsanga live envuma nga njigendako. Yes. Nze bwe mba scrollinga bwenti. Ne nsanga abantu nga bandiko nga nsindika request. Nga live njibeerako. Kati ejo kye nakoze wa Senga Acid. Nasanzeewo omuntu andiko. Era Junior. Simanya n'omugagga omuto sibabazanya firisamu n'ensindika request nembeerako mpaka saa 6. Nze sikyayita we banvuma. Bwe nsanga live yonna envuma nga nsindika request nga nange embeerako. Kati ng'onvuma bulungi nga nange kwendi. Ka waliwo wano omuze ogwajja. Abantu baagala nnyo twogerako ebitali bituufu ne balowooza tugenda kuddaawo tusirike. Nedda togendayo. Junior wakoze bubi okubeerako eyo live. Live yonna gye nsanga envuma ku TikTok nja kusindika request njibeereko. Tugasimbagane. By'oyogera oleeta obujulizi. By'onjogeddeko oleeta obujulizi. Ojja kuswala wekka. Kati kyenkola oswale wekka. Abantu batuvuma nga balowooza nti you'll shy away. People put you down because they think you are going to shy away. You are going to mbogenda kukweteekamu mbo. That's not your class. It's your class. Abantu batuvuma balowooza tajja kujja. Kati jangu obeereko ku live. Minister yenanga oli kuno nosanga live kwe bakuvuma. Nawe sindika request. Abantu baswalire ddala. Okisegedde ekintu ekyo. Nze abantu banesibyeko nti bamanyi. Nosanga oli nina we nali ng'omuntu anjogerako. Naye nga tamanyi nti ate yenze. Nina we nali awo ng'omuntu anyumiza bane oyo Junior bamuwe obukadde 8. President yamuwa obukadde 8 nga nange wendi. Kati John nabaddeko ewa Senga Acid era ne baza nnyo my sister Senga Acid olw'okumpa obudde. Ekyokubiri bannange saagala tukaayane nnyo amabina gange. I've told people this and I'm going to say it for the last time. Guys, ekisooka amabina gange ate masava. Kati gwe tonsinekirako ebinnyo noddeeyo ku live zammwe. Era Junior simanya ayina omusajja gundi. They are my bums. Period. Full stop. No comma. Nkiddemu amagezi gajje. Nze tobeeranga eyo. Noloza tulina kyogenda okwogera mbu kinzikakkanye. Mbusijja kulya mmere. Mbunja kujja neewozeko. Nze sikyali myaka gyewozaako.
sirina explanation to anybody whatsoever. Wabana gana mwina this mentality nti omuntu agenda kujja yewozeeko bambi si bituufu nze nkola vice versa bituufu gwe buli kyompulira ko kituufu. Guys, sikyalina budde obwo bannange iwe munnange kakati ate mwanjogeddeko Junior infe bituufu byoyogera nga tudda ku kirala era kyenakoze wasenga acid nabage ebituufu ndi Joyce ndi Musava baade bagenda kwogera kyekirala abantu baku app eno okubasobola barage nti bye bakola tebikuluma. Couple they expect mbogenda kujja obawe explanation. I don't explain to anybody. My life is my life. I have a right to sleep with anybody I want. It's entirely my right. Biengaba byangi. Tuwali boya bimpola. Kaza kunsinikira ko mannyo. Era yo Junior abigula amabina gange. Ndekambi gule. Amujuise. Ndi Musava. Ndi self contained. Junior ina amabere iye gagano. Kati ogenda kunvuma ki? Bakita body shaming. Oga omuntu oyina amatu, oyina ebiso, oyina ebigulu, oyina amabere. You not body shame me. You will not. Kati n'olwekyo abantu mwenna abali eyo thinking that nja kujja newozeeko nga buno bu TikTok webukola bannange. It's not true, it is true. Webaga Junior mobbi kituufu ndi mobbi buli kyompulirako kituufu bane nze sikyalina budde bwennyonnyolako mubadde mugenda kunkuba. Okay, kati kale kumwe kuli kanzaala linga amazi mumanyira abantu kale mujje munkube Mande mloza munja kuddawo mbu ne wakane asche wakane kituufu. Kati what next? Kirala kye mugenda okufumba. What next are you going to do? What next? Nze mulamuzi mu lutalo luno Justice Junior atakaluka. Aba government sebo bakutumidde nnyo era bangambye obubaka buno bebale kusiima government yonna eri mabega go sebo cha disciplinary committee ya social media ndowooza bagenda gwe chifu tujja tweyanze kesebo government abakulu bonna okuva mu ministries ezenjawulo kuva mu ofisi y'omukulembeze y'eggwanga okuswazanga president w'eggwanga buli lunaku mwebale nnyo kusiima empeerezaayo mukama wange tweyanze mukama wange Trouble eno ku ground bagamba kyekyo ku ground kiri kitya soko mbulire Trouble bagamba ekintu kyokola kirungi nnyo era ofisi zonna zisiimera nga Tamale Junior bwayogedde kwatira ddala nyweza Odotyo kumanyira abantu abakoze ebintu byabwe by'omuwendo biteeke mu ttaka kubakutta abantu abakoze ebintu byabwe n'omuwendo ne berekereza okubeerako ne bakyala baabwe abalungi ne bakola muntu baabwe omuntu avuma omuntu nga yamuliisizza n'eggulo ojja ovulunga ebintu by'omuwendo abantu bye batuuseeko munnange oyo yanvumye nga n'eggulo yansabye ne muweerezaayo $200 nero twasembayo ojjukira lwe twayimba ekibuye emmotoka ne tuzireka ku poliisi nsiiba mulabirira naye ma naliwo buladi ng'okikwatira ssente okiwa ku stage twali ku show ali mu kasaawe ka poliisi nsiiba mulabirira essimu ye ereeta nakanguubi n'olaba omuntu nejjojjo wano nakamuwayo $200 nga ngamba talina za paadi
Bannange ekirina paadi ekituuka ekyo naye n'omulaba ng'akuweteramu nze manja ssente zange ate ampeteramu talina kuwetera muntu yenna oyo temulina muwanya obudde omanyi waayi oyetaaga rehab si mulamu si mulamu oyo omukazi si mulamu liri pazo kiriko obuzibu alina obulemu ku mutwe ovuma otya abantu abakuwayo ekikazi ekyo omuntu takulaganga ku maama we takulaganga ku taata we takulaganga ku mwana we takulaganga ku jjajja we wadde baneiba be yadde owaye gwe mutuuze w'ebusaabala kyazimba weeyo talina gye yazimba alimba mbu busaabala kikikuva kimalawo y'omu ku bantu abasinga obunaku oyo omukazi munaku genda maaso lw'omushana gwageza akulage ku nyumba ye gwasula akulage kisula wano muzigotte ekibuye emmanjumba amalaaya nze manyiwo nagendawo wawunya bbi akayumba kali omwo alinga asulanga embizi efulumizo omukazi asula bubi abantu bandigambye mbu nkukonjera fulumizo owulidde abantu bukyangwa olabanze njogera ku fulu mwana olaba njogera ku fulu figa omanya musiru tategeera asula bubi asula nga mbizi najja kuno sebo n'avuma abantu oyo mukyala mulisiza ndabiridde omukazi oyo liri pazo ndabiridde fulu figa bwe ntandika kulaga simu mobile money gwe muweereza buli kaseera sinaamu nyamba wali tewaliwo bantu otulage ku screen shot simanyi ngeri gye babiraga bwe buzibu naye nyera gikuweereza kubakuba egimpeereza wano kubakuba screen shot tulaga abantu nga kisabayo ku ssente tuweze screen shot nga nakamuweereza emitwalo 2 nino omulaba nga naye avuma omuntu twabiranga mu kampeyini wano ng'oyo asiba nkubira amasimu ngambira ku bebe kulu ngambira ku Kenzo banaye mbadde njagala kujja tamanyi na byali mu kampeyini yadde nina jana yefula bize mbona yanyinyonyola ensonga yefula amanya abantu masikini oyo abantu bandikanye mu emirimu tubandikanye mu kiwaaya mbu tulinako obuzibu tomuyinaako obuzibu oyo masikini awedde emirimu talina denusu ebibiri naye abamu kugamba nze nina kino ebiriwa byalina talina kintu kyonna fulufiga musiba emitwalo oba musibe meka kamusibe miliyoni 2 ageza akwateyo video ng'ali mu nyumba ye akwate video ng'ali mu nyumba ye akwate video ng'ali mu nyumba ye asiba nsaba yompayo talina adde ebibiri oyo naawe fulumiza abagagga bali mu kugamba wuliriza abakuyambako bulijjo nabo bakuvudde nze nja kusiba gundi nze gravity jangu nsibe fulufiga jangu oginika akatwe ndaggawe butsabala akuyise fulufiga nali mwagala nnyo naye ekyo ekikazi kiralu bana uliro no mwasaba fulufiga a cute boy like me band some boy a cute boy like me can I ask her olabe motoka yo yalengira over ekwata biri ebimotoka ebiri mu bondi waliwe kyekyangira byonna taina na motoka fulufiga taina motoka kirinja taxi taina kintu kyonna fulufiga alinjala abamu kusabiriza mpayo banange fulumizi ulira ensi ya kukowa fulumizi fulufiga alya mu kusabiriza kankuvumire gundi ompeeyo eje mitwalo 2 gye nakuwadde eggulo gye nkomyeko ggwe siddamu kuwaayo wadde justice for gravity's money mitwalo 2 bring it back siddamu kuwaayo wadde nusu 10 za sente z'omutujju emitwalo 2 nagakuwadde eggulo fulumize ensi yakwetamwa ojje webikola abantu webanywa bia naye agumya ono avuma oli ayingira kino anyway mulalu si mulamu
webale nnyo webalire ddala bannange webale nnyo abantu bandika era pazo tozikiza talina kyayinza kukola oyo fulumizi talina kyayinza kukola kibayambirako kibadde kifuuse ekizibu tozikiza njagala kukibakwatira akaloma muviireko fulumizi abagaga bamaze okunaaba tugenda mu ngendo zaffe gulabye agenda ku site manja sente atanyumye ebyekisirusiru byebyo nange kyekinnuma amanyi bwe bakola sente ng'ogyeko okusabiriza abantu babanja sente zaabwe ovuma baaki wayimba wakola kitegeera asabiriza busabiriza omanyi tebayita okukola sente okunoonya sente abantu banoonya sente okwata ebintu byabwe by'omuwendo ovulunga mu ttaka kumanyi engeri gye banoonya sente oba mu kusabiriza mpaayo gomayo ebbanga linaakakulabirira ggwe ne famire yo ggwe fulumizi ensi abantu bawulira nti bakukoowa fulufika sente zange zinakamuwa bwe ntandika otunulira mu screenshot za mobile money ayinza okuba aweza miliyoni 3 emitwalo 10 emitwalo 2 emitwalo 3 emitwalo 5 buli kaseera mpaayo nga kikugamba mbu sente kyagala zaaki simanyi sitera mubuuza sente oyagala zaaki nze njala nnyo yambiriza nga nkwata muwa fulumiza oli kikolimo kyakutta obufumbo bw'omusajja omuvubuka omuto ne kibumalawo ne kirimbalimba omukazi ne kimulimbalimba ne kimutwala ne kimutunza ebintu omwana w'omukazi abadde ne bbaawe nga bali mu bufumbo bateredde kuba kimugumya omusajja ng'olwokuba liri pazo towumula kuba fulumizi abantu batutumye ne batugamba bw'oba oyagala okumanya nti ensi yakukoowa weebike olaba abantu bwe badigida fulumizi ne bw'olifa togenda kuziikibwanga muyimbi ogenda kuziikibwanga omuntu wa bulijjo n'okutwalako yadde ku national theatre tojja genda tojja na kufuna state whereof tojja kufuna na state whereof ojja kufanga masiikini omuntu wa bulijjo bagende kuba toddamu kumanyira abantu fulumizi kuba ekyo kifulumizi kiri emizi omanyiraani buze nina sente toyina kintu kyonna tokkirizibwa nakwogera ne baba alina baganda be tewali asobola vayo nagamba ono muganda wange fulumizi yabazaawo dda akusanga mu bantu nayafula mbu ayagala kukwatako mu mutambule mwenna abakuba ebifaanani igwe kokiraba bwe kyefukamiza kigenda kifukamirira baminisita anti abamuluseke bamukoowakowadda tebagala mugamba bonna bamukoowa omukazi asabiriza fulumizi ensi yakwetamwa manya buli gwayomba naye aba yamumma sente tubadde nga mu kampeyini nga kyekitugamba temuyiwaawo nnyo mubiri buli gwayomba naye gavumenti ekusasulayo obukadde 3 odde otya n'ogiseketerera mu kyama obukadde 3 nga anyabumuwa bagamba mbu kiri ku musala gw'aba presidential advisor talina kati ayinza ku advisinga ki president weebale nnyo ne sente tekikyafuna ekyo kifaanani baateekaawo abeere awo yalina kyali tolina kyoli fulumizi buli omu kyekimutwala nze najja gundi mukomera nze nasitula bulakete ne mutwale wa gundi nze nayogera ninabbaja nze nasitula sekuritale jero fulumizi ng'ositula anoonye emirimu akole noonya omulimu ogenda okole noonya omulimu okole weesonyiwa abaana b'abendi abantu ne bakola ebintu byabwe eby'omuwendo n'ovulunga mu noonya omulimu okole nonoze nkuwa nayo nonkabire ennaku yo nekuwa kikuba ne ku mwendo ogw'ekiro ne kikusaba ssente oli yala toyina dde ebibiri osumbuwa abantu toyina mpisa toyina ssente toyina mpisa tukuyambe tutya webale manyi mu Uganda bagamba abakugu bagamba buli muntu asobola okuyimba kasoba nga osobola okwogera afuna bulungi naye ate abakugu abamanyi music waliwo abasooka ne bakugamba nti yimba wali emitendera gy'oyitamu okulaga nti ono muyimbi atuukiridde talent wise wano mu Uganda buli muntu asobola okubeera omuyimbi naye talent wise Spice Diana talent ye si eri awo enkuumuufu naye omusajja gwe bayita Roger yapika Spice Diana kituufu emabegako ennyimba ze Spice Diana wetandikira okumufiiringa namutandikira ku musheshe
Owulira yayimba ne Reigi nayimba yali kolabo ne kolabo Sirire Jula Sirire ndoza ye mega hit Sirire Jula ne oluyimba yayimba ne Nisenule Bode walo na akalalawo ebisigadde byali bidandali batutadde ebyo byali nga bidandali tibiragamu talent wise Spice Diana tabadde si mukumufu mutali ne mu Uganda osobola mu Uganda ne Master Blaster yafa ne betuwa tumwogera ko ngo muyimba ekitofu yalina oluyimba lwali lwagwemu baluyita Mboko ofuna bulungi mu Uganda buli mutasobola okukola ki ne betuwa tugamba talent eri enkumufu nga Irene Nambiru nga Cinderella Sanyu nga Juliana nga Vailota talent ezo zirabe ezo ziri enkambwe zotali mu kubuusabuusa Spice Diana babanga yasobola okwawukana ne Roja ku bintu bibiri alina okufunako ekimu oba ebisatu. Roja batali mutuulira n'abeera mu mativu n'agamba kati kino kyetukoze kuba kikakata ku Roja buli sente Spice zaafuna Roja okufunako omugabo simanyi endagaano zaalina naye Spice Diana nga tokkanyiza ne Roja omutima gwo ne gubeera mu mativu temumpita mulogo ebyo byatandise okuwamba ebintu by'abantu sitaani abatandise okuyingirira sitaani asobola okuyingirira awantu ng'ayina waava Roja n'atunda mu kamera kivubuka kya ggume ekyo ate ekivubuka ekyo tekiri bubi nnyo naye ekintu ky'okupromotinga omuyimbi nga ye capital gw'olinanga bwagenda ogudde nga bw'okuddamu okupromotinga omuyimbi eyefaananyiriza Spice Diana osobola n'okukwata obuwumbi bubiri n'otakifuna omuyimbi oyo n'oyawukana naye embu ebyabawula sibimanyi n'okeera ku makya n'oyawukana ne manager nga temukkanyiza ku bintu bibiri Spice Diana alina okufunako byonna olw'okufunako ekisooka Roja sigamba nti mulogo nebe mbeera Roja sisobola kuva mu ssabo ate sisobola kukkiriza kyoto ekyo kuzikira nga njagala Spice Diana asiraane gyagenda muku ebikongoliro abule booking nga ndi Roja asobola okwogera ekigambo kimu kale ofuna bulungi ne Roja yogera kale yokka kale yasukkawo ekyokusatu oyo Roja asobola n'okukola ekyobulabe bafundikidde balabye common sense ye n'entegeera ye oyo muwala yabadde female artist of the year every decade in ya out waliwo omuntu ayogera n'ogamba kati bakyabikudde akamwa sometimes keeping quiet is better kiringa kuteeka relationship yo ku social media on the day yateeka relationship yo ku social media lunaku luyagwa Dede lobera monkayana na Jeff. Simanyi mpala na Spice. Simanyi mpala na kazini wangu. Shiba is not that caliber. Kino kyajiri okwidanga tumazo na amabaluwa. Vamo ebyo amabaluwa. Yabati yetagisa podcast. Yabada omuyimbi ya nanda music leka akogerere. Juliana ngaya. Nogenda kola bibasuula. Nokola because we podcast before. Bakopewa bundi bali bana abakazi ani on Oprah Winfrey. That is her. Yeti mwembi. Ati Katonda tagaba birabo byonna. Gwe yakuwa talent y'okuyimba twachokola zi podcast. Leka bakuchaza ku podcast ezamani. Before. Kakati Katonda tagaba Katonda kasuku tasobola kuyimba wa verse ya luyimba. Ne bwayimba bitama. Ne ate bwakuchaza binyoma. Katonda tagaba talent meka. Oje wegendeze buli abayimbi bagudde lwa TikTok kwagala kola zi live. Kola live nga yansonga. Abayimbi bagala no numbers. Ndi wabera baga 10 kembo kyekyapo. Sigi obera n'abantu 15. Wakaona atamba nenga azimba yogera content azimba nga bajja musala wako nobera no muntu omukula hivi ne batema content n'abatabadde ko ne bamulaba asingo nafunya abantu teniko omulondi ogumu batamanyi kakati shibo genda ku podcast bandi bade bamuchaza nga organized nga management yatudde mu bibuzo international artists tagenda bugenze ku TV fanga bayindi bawano yabayini script yabadde producer yabadde cameraman yabadde interviewer yabadde presenter yabadde damu ebibuzo yabadde kugasate na makuru ga podcast azaita sinalowooza soba agudde ddalu oba yati yabikoze sikulimba na unyawize ngeji yabikoze omulaba kwa podcast bwenyini sago tegedde
nzo omuwala mwagala let's talk about obadde ngondaba nga defending omuwala ofu ne walwako lebyekisibe yaganda akwasimi bibichu babachu sibayita bechi ne byobubina bibichu bino kubanga babita banya Brazilian butt lifting wena information wena bwino nti yagikola ati ngamba kati nalaba atakabina kanja ulo kwena limanyi kati wekyusa wena bwino nti yagikola ya bwino nakalaba akabina BBL yagikola nzati manyi ati zendaba kabina kenkana nkana nena ule bachita bibichu simanyi BBL Brazilian butt lifting kati era nacho champisa bubi bera kunacho kanati yali musulu kwa kabina akamunga tekenkana akamunga kenkana it's God is timing wacho nyoma katonda kiri kama nabakazabi wacho weyerusa choka kana musulu kufuna wako mudugavu choka gosika katonda kwagala ya kutonda chovulanga bali mukazi yagenda nagwa mu kizigo afune ebizibu njagala mpiyo mukazi we kizigo taina bizibu ekisoko nyiza katonda nova ko nacho kala yoji yakuwa kana gamba yo nyoma katonda tayagala muntu amunyoma ngeri giyatonda mu muntu chovulanga bakazi be bizigo ku 99% babo nabo nababe yerusa na isenti amalala mabi malaga bayo namuna nga azabo malala nga yogeza podcast ya malala na isenti okuwala na kubi ekyamogeza ku spice dala ne mwanyi na Maria mje chachi na isenti alikunda kutulaga nti ya ukaini na akalwacha badabi tulaga kumanya story yabwe kati futu kati bali bakolaga na Shiba ne Maria mutwaliyo tutwaliyo tabi tugamba ontegete bulungi oyo muwala no yabadde sita wangi Shiba nga gwensingo kugobera n'okwagala ne oli wakola ebintu mukatuna mugulu nenjagala okkaaba nga tebirina kuva mu sita oyo muwala ayike munyenye si ye muyimita alina talent naye alina favor buli obanga ozuuka okuva ku makyagwa muvubuka gwandaba ku TV osabanga katonda n'akuwa favor oyo muwala abadde alina favor naye agenda gimalawo akwekozaakoza bintu ebyo buli obeera mu public ng'oli celebrity yogera ebintu ebizimba eggwanga tuyogera bintu byakabampano mulembe gwagwayo mu showbiz oyo ow'ekyalo ati ozza okubya abasajja bonna otamisiza abakazi abasajja ate tata omwana we omusajja yantugale tata omwana we kale mukazi naye tata omwana we muki musada kakati kitegeeza bw'okuba abasajja ate omwana olina mulenzi naye jatuuka awase kati omwana wakole bagambye mama omwana akulala be vidiyo zo nga wavumanga abasajja kate nga naye mulenzi ontegedde kyenkugamba ate bivaayo ebintu bya social media kiringanze kujja nenvuma abakazi bonna bayaye abakazi abasinga babine batuzaala nange benjo okuwasa era binazaalamu nozala n'abaana abawala n'omwala alabe nga taata we yavumanga abawala kakati kyensinga okwagala mumanyi mwenna batuuliza kusanyuka TV buli okwata ku muzindalo guno yogera ebintu byotejjuse naddala bagambanga nti oli celebrity zimba buzimbi so tomenya kibi kina kya busibe okujja mu kamera n'otunuza obukyayi n'okola statement nga za bukyayi katonda takuteekako kisa katonda takuwa mukisa you have to wake up Ugandans buli okwata omuzindalo guno kubanga bano batula wali abavubuka abayiga wali abaana abatabagoberera ngomwana akera ku TV kufuna kintu kigenda kumunyiga mutima ne bulajja no mugante abasajja bonna babi simanyize ndife ubanga promoting ebisiike abana kwenda kufuna 5 billion da content creators Shiba aina sente federation yabwe ina sente tayiga just yet atomera butomezi excitement ne depression akola kyo improving a podcast ate ayino kufuna yo omuntu agenda omukyaza nga ali profession ayino kola rehearsal katana cyane ayino kufuna ba cameraman ayino kufuna dry run ayino kufuna team bayitine mu bibuuzo ayogera ebintu ebizimbe gwanga podcast stage yakuba nnungi nyale mekola bino ebintu bya bulijje bya gafura nga akantu ka Shalom kati Shiba ne Shalom tebayina njawulo wane Shalom adadola kibaje kati gundi yebu yabadde nga ya Shalom Shiba yakoze podcast nga Shalom wakampu kugamba nala era ndagende nti Shiba fani wa Shalom engeri gya kiwereza mu Shalom yengeri gya wereza mu ebintu Shiba na direction oshitegedde bulungi